You come out with searching again. Okay, but where can he park? Let me hold the place. We shall allow you to We shall allow him to park. search them. Personal project. Honorable, you come in front. That one is the gas of zone here. But I don't know why is paraching people there. Oh, that one is We allow him. They should do tear gas them. They are blocking the road. Hey, where am I going for that? You fast wait. I'm on duty. I will call you. Give them. I tell this man, the DPC said they should arrest him if they are taking photos. Why are they taking off? The man is just We just have one housekeeping. Chito Aruna, immediately before or after the said robbery used actual violence against Aruna. 8 years and a resident of Nyendo Mukungwe Division, MASAKA City. For the act. We just have one housekeeping. Investigation is
incidental death. The day after committed the High Court for trial. So, as I propose in the moment, what is the key is it's a room coaching Particulars of the offences that Kivumbi Achileo, Ugumya Gaddafi, Wakabi Grace, Elias Smart, and others still at large. On the 18th day of May 2024, at Manda Village, in Rengo District, robbed Gayondo Margaret her green sweater. Kivumbi Achileo, Ugumya Gaddafi, Wakabi Grace, Elias Smart, n'abalala abakyanoonyezebwa mu nnaku z'omwezi 18 Ogwokutaano 2024 ku kyalo Maanya ekisangibwa mu Lwengo mwabba esweta ya Kayondo Margaret eya kiragala. We also robbed her of the mobile phone handset Camon 12, black in color, worth 730,000, and immediately before or during or after the said robbery threatened to use a deadly weapon, to wit a short, sharp knife, stick, against the said Gayondo Margaret. Count 5, you are charged of simple robbery, contract section 266 and 2671 of the Penal Code Act. Era n'omusango ogwokutaano gwakubba okukontana n'akawaliro 266 ne 267 akasooka mu kitabo ky'ebibonerezo by'emisango. Particulars of the offence are that Kivumbi Achileo, Ugumya Gaddafi, Wakabi Grace, Elias Smart, and others still at large on the 18th day of May 2024 at Manja Village in the Rengo District robbed mobile phone Techno Smart Pop 7 worth shillings 320 from Sechito Aruna, and immediately before or after the said robbery used actual violence against the said Sechito Aruna. Beating her up, Namsa Zainab started shouting, telling them to stop beating her. They pulled her leg. Fortunately, she did not fall down. Batandika okumukuba yayitibwa Namsa Zainab n'atandika okuwoggana ng'abasaba okulekeraawo okumukuba. Baamala ne bamusika okugulu, eky'omukisa omulungi teyagwa. At the time Namsa Zainab was holding a camera, Camon black in color, one Eddie Mutwe joined and asked the agents to stop what they were doing. In that instance, A1 jumped and grabbed the lens of the camera, pulled it off. And after a few seconds, he handed it back to her and announced that it was no longer working. Having read to you the indictment and the summary of the evidence that shall be produced by prosecution, the three of you are hereby committed to High Court for trial at any convenient session of the day. Are hereby committed. Oluvannyuma lw'okusoma kw'emisango egyaddizibwa n'ebigaddizibwamu, basazeewo abaweereza mu kkooti enkulu emisango gy'emere okubeera. Emisango gye baagyeteeka ku baganda baffe abo Achileo, Smart ne Gaddafi, kkooti ebasindise, oludda lwabwe lugambye nti lumaze okunoonyereza, era kkooti ebasindise mu kkooti enkulu batandike okuwera ennemba n'emisango. Naye tukimanyi nti nno ekyo bakikola era ekkomera nerino ery'e Masaka lijjudde abantu bamazeyo n'emyaka 5 nga babasindika mu kkooti enkulu okuwoza nga tebatandikanga n'amakomera amalala gonna. N'olwekyo tukimanyi nti olw'okuba emisango mijweteke, ffe ogwaffe gwa kulwana kulaba nga bafuluma mu ngeri zonna. Twateekayo okusaba okweyimirira, twali tunafuna lunaku olw'okuba omulamuzi abadde taliiwo. Omulamuzi yazze era tugenda musisinkana nga bannamateeka tusobole okugezaako okufuna olunaku basobole okuwoza nga bava wabweru, kuba tumanyi nti waliwo misango. Bwe babawadde empumbawumba y'emisango egyo gye bavunaanibwa, tulabye nga n'abantu abamu bannabyabufuzi be tumanyi obulungi
be balogamba nti be bali emabega w'emisango gino era nga but ekirungi bateereddwamu nti bagamba nti abantu bano bonna abasatu bakozesa obuso okubba esweta n'olwekyo ekyo tulowooza nti ku kiseera ekituufu kooti ejja gigoba naye olwokuba tukimanyi nti obudde batweka mu kooti nti bawoze kuba ffe ne bandibadde olwaleero tuzze nga tuli redde kisenga gwakuwulirwa tuli redde okuwulirwa naye olwokuba tumanyi nti misango gy'abyabufuzi migyeteeke tugenda kugezaako okukozesa amakubo gonna ewamu ne ssaabawabi wa gavumenti naye tumusaba ofiisi yeremekera okukozesebwa nga omupiira ogw'okuzannyisa ng'abantu baagala obbakweka mu makomera. Ffe twateekayo dda okusaba kye tuyita bail application. Abasibe baffe bano emirundi mingi nnyo bayinza okugamba bwe batyo oludda oluwaabi nti lumaliriza okunoonyereza naye ne bamala emyaka emirala ng'esatu nga bakyali mu makomera. So already ffe twali twabatebuka dda ne tuteekayo bail application era bwe twogerera wano tugenda kufuna lunaku olw'okugiwulira. Mu bwangu ddala tugenda kuba tubategeeza ekiddako naye nga basibe baffe bagumu era tubagumiza ttiimu eno yonna nga bwe mugirabye tubadde ffe tuli redde ogenda maaso okuwoza. Ekyo naffe kitwewuunyisizza nnyo kuba obwenkanya tebulina kukolebwa bukolebwa naye bulina okulabika nga bukolebwa. Obwenkanya bulinga bw'olaba ekimera bw'okimma omusana kifa. Toyina kubikka bwenkanya, gulawo abantu babeerewo balabe tewali mutawaana katali kabbe. Bw'olaba nga kooti tekumala osobola n'okulagira ne tugenda mu kisaawe. Lwaki abantu obagoba nga bazze ewaabwe? Wano abantu bonna balina okubaawo emisango nga giwulirwa. Kikyamu nnyo. Nze ndowooza nti okwemulugunya kwaffe tusaanidde tukutuuse eri ab'obuyinza nti abantu tebasaanye kuggalirwa bweru. Neweesanga nga poliisi etaddewo ekibuli ky'amaanyi ng'etaddewo embeera ekubye abantu emiggo abantu abamu leero babakutte babasibye. So tuvumirira embeera ebadde wano oluhaleero nti naddala abasibe baffe engeri nammwe gye mukimanyi tebalina misango mubate mute abantu baffe. Tetujja kujja ku kooti nga teri basibe baffe. Tujja ku kooti olw'ensonga nti waliyo be tuzze okulaba. Tujja ku kooti olw'ensonga tulina be tuzze okweyimirira. Tuzze nga tuzze n'ebisaanyizo byonna okweyimirira abantu baffe kuba tukimanyi nti lwe tujja tuba tuzze balina obbata kuba nabo bakimanyi ababasiba nti tebalina misango. So tusaba abakulira poliisi mukimanye nti muli poliisi ya ggwanga, mukimanye nti temuli poliisi ya muntu omu kujja kutulugunya abantu wano. Nga bannayuganda tugenda kugezaako okwerwanirira mpaka embeera eno bw'enaggwaawo. Ffe tulowooza nti deployment eno etegeeza kutiisatiisa na kutandika kulaga nti obuyinza bwa kooti bwawambibwa kubanga abantu kooti eyagala abantu bayingire wano bawulirize omusango esale fairly. Naye kibeera nti ate abantu bagaaniddwa okuyingira abatambudde eŋŋenda abazze okweyimirira abantu baabwe kitegeeza nti security oba gavumenti egezaako kutiisatiisa na kulemesa obwenkanya okubeerawo ku bantu baffe bano. Actually si office ya NUP naye office eyange eya Lubowa Sebina eri wali ekalagala ng'okkirira ku kyakumpi ng'ova ku ssaza ku luguudo lwa Mbarara main road egenda Mbarara we wali office zaffe olwaleero security ekedde kuzisalako na kutiisatiisa abaana be basanzeewo ne batandika batulugunya ne babambulamu amasaati ne babeebasa mu ttaka nga bagezaako okulaga nti awo we tuli awo ku office bamaakingawo dda era bagenda kujja okukolawo effujjo. Naye twagala kubategeeza nti ffe tetugenda kutiisibwatiisibwa bwe tuba nga twogera ku bintu eby'amazima tewali muntu yenna agenda kututiisatiisa. Emmotoka tuzikutte namba zaazo tuziyina wano n'abantu ababaddemu badde tebamanyi nti bali ku kamera nabo tubakutte tubayina ku gundi ku bifaananyi. So twagala kubwagazi kubawa warning kubanga mbubagambye mu Lubowa Sebina yepankapanka tugenda mukolako obulabe naye ffe tubalinze era tetugenda kutiisibwatiisibwa mu mbeera eyo.